Genesis chapter 9 olubereberye sura y'omwenda bw'otandika ku lunyiriro 18 paka nga 29 tugenda somayo naye ngenda kukubulira. Mulimu omusajja ayitibwa Nuwa. Nuwa yanywa omwenge ng'obuzibu bwe mwenge. Na we yagunywa n'atamiira. Batabani be abaana be we baakitegera ne bajja nga badda kyenyumanyuma bamubikke okuggyako mutabani w'omu eyali ayitibwa Hamu. Ye yaseka busesi n'alaba obwerere bwa kitaawe n'aseka. Nuwa teyakolimira Hamu, yakolimira mutabani wa Hamu gwe bayita Kanani. Muzadde munnange, nsaba oddeyo ewammwe otereereze ebyasoba, sigamba mu ssabo. Otuule ne maama wo ne taata wo. Omwana we asobola obonaabona lwaggwe kye wakola maama wo ne taata wo. Abazadde bano baliko omukisa Katonda ye yagubawa. Yakwata ku buyinza bwe n'abubawa. Bato atonda ne batonda. Kye kifaananyi kye ku nsi. Omuzadde asobola okuba yali mutamiivu, ebyo tebikwatako. Naye wayimirira mu maaso ge n'omuvuma. Ayinza okuba teyagamba nkukolimidde, yakaabawo bukaabi. Abazadde abamu bagamba kasita naawe oli mwana wa buwala olizaala. Ekyo kikolimo. In other words, byonkoze ojja birabira mwana wo. Naawe ajja bikola. Waliwo agamu amaziga nga abaana bo si basiru, abaana bo si nti baasalawo kunywa njaga, ddayo ewaka.